People power. Our power. Banakibiina kya Nuupu basabye abavubuka bonna bulijjo okwekuuma akawuka ka mukenenya basobole okuwangaala okutuuka kwebyo byebetaaga. Muhammad Nsubuga wa Makerere 3 agambye nti abavubuka bakola ebitundu binene ku bungi bw'abantu mu ggwanga, kyokka abamu obulamu bwabwe tebabutwala nga kya muwendo bw'atyo, n'abasaba okwekuuma. Tusazeewo okuza olunaku lw'abavubuka nga twongera okubakubiriza abavubuka mwekuume. Endwadde nnyingi nnyo twasimatuka COVID naye ate eriyo obulwadde bwa mukenenya, so mwegendereze nnyo okulwala obulwadde bwa mukenenya. Birala byogeredde mu kuza olunaku lw'abavubuka mu nsi yonna ng'akubiriza abakulembeze okufa ku bavubuka ababakolera mu biseera eby'okunoonya obululu. Omubaka wa Paalamenti owa Kasanda South Frank Kabuye nga ye minisita w'ekisiikirize ku nsonga z'abavubuka awabudde gavumenti ku nsimbi z'emiruka nti abavubuka banteekeddwa ku mwanjo okulaba nga beekulaakulanya. Mu kuteekesa mu nkola program ya gavumenti y'enkulaakulana eya parish development model oba sente zigenda okujja ku miruka. Ate omubaka wa Mityana Municipality Francis Agabuutikidde avumiridde abavubuka abatafaayo ku bulamu bwabwe ne batuuka n'okukwatibwa obulwadde bwa mukenenya ate nga basobola okwekuuma. Bw'ogenda mu biri ebyeriwo, n'ogenda mu by'amasanyu, n'ogenda mu by'okwegadanga, n'ogenda mu byaki, waakiri funa woogira wabanga kuba abavubuka ebyo bisinga otumalamu. Kimaking official beko okiteeka oteeka omukyala wo wali eri. Ayizayizizza abavubuka okutuuka ku lunaku lwabwe. N'ab'ekitongole kya Red Cross ettabiri emikono beegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abavubuka nga basoose kukola bulungi bwansi mu kabuga k'Embalala ne basamba omupiira n'abayizi n'abavubuka abali mu kitundu ekyo. Omukolo gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo omubadde Mondo kyateeka Commissioner w'ensonga z'abavubuka Minisitule y'ekikula ky'abantu ne Ssaabawandiisi wa Uganda Red Cross Society Robert Kwesiga. Amasomero ag'enjawulo geetabye ku mukolo guno nga liita z'omusaayi ezisoba mu 2 ze zikungaanyiziddwa. Abayizi era okuyita mu bitontome n'okuyimba bajjukizza bannaabwe obuvunaanyizibwa bwabwe. My prison, my body, the bars, my conscience, the God, and myself, the judge. Kyateeka ajjukiza abazadde ku buvunaanyizibwa bwabwe n'ategeeza gavumenti bwefiirwa obuwumbi 77 buli mwaka ku nsonga ezeekuusa ku butabanguko mu maka. Omusente gwe tufiirwa ng'abaana bafuna embuto kati balaba kwetuuka mu Uganda ziri mubuyita mutya 711 billion. Kwesiga ategeeza gavumenti bwe yabawadde ettaka mu bitundu by'emikono bazimbeko ekkolero erya pads ziweebwe abaana ab'obuwala mu masomero. And so as Red Cross we have managed to mobilize a grant where now we are going to start manufacturing them, and through that we'll be able to ensure sustainability, we'll be ensure availability. Bino bibeereddewo nga waliwo abavubuka poliisi beekutte nga olw'okulaga obutali bumativu olwa gavumenti okugaana okukuza olunaku lwabwe. Naye mu kaseera kano poliisi emaze okubanga ebisalawo ng'ensonga ebisazizzaako tebakitegeera. Omwogezi wa poliisi mu kampala n'emiriraano Patrick Onyanga ategeeza nti bano bagguddwako omusango gw'okuba olukungaana obutali mu mateeka. Okuba olukungaana lwabwe twasobodde okukwatayo abantu olwaba suspects 7 abamu badduse naye bano 7 kati bali ku kaduukulu kaffe kukomera eri Wandenya Police Station.